Nsiibye bulungi. Muli mutya? Kyetuli. Bannange happy birthday. Thank you so much. Mukama mulungi mpezezza omwaka omulala gwe sijja kwogera. Owezezza egy'obuteemeka oba egy'obukulu emeka? Naawe okimanyi emyaka tebagyogera. Njajjogera ate abantu bakaya ne bagambe oyo omukazi yayimbanga nga ndi mu P7 kyogamba alina emyaka 29. Nedda simanyi oba njogedde sigenda jjogera. Naye ng'oli ku third floor, second, fourth? Ndi ku third awo awasemberera awo. Sijja kwewakana. Mwasatu agasemberera eyo. For real. Kifaanana ofaanana sweet 8. Munnaye ndowooza kisa kya Mukama. Yes. Abataagala kwogera myaka gyabwe oba abakweka emyaka gyabwe naddala abali mu limelight oyinza kubagamba ki? Nze ndowooza si kirungi kubanga Katonda aba akuwadde obulamu. Ffenna kye twagala buwangaazi. Tusobole okukola bye twagala, tusobole okukola ebirungi ku nsi, tusobole okubaako n'omugaso gwe tugasa. Ovuki tosobola bikola ng'okyali muto. Emyaka gyo giraga nti Katonda akufavorinze okubeera ku nsi. Simanyi gye kyava nti obuto you can be beautiful ng'oli mukulu. Era osobola okuba nga era okyali talented. Naye munaye simanyi naye n'abasajja munaye bakweka emyaka. Ki bye weeyanzamu ngo byakutuusizaako kwegyo emyaka gyo 30 gy'otayagala kutuuka? 30 egyo nebaza Katonda bintu bingi kubanga nze nakula sirina maama. Maama wange yagenda ndi muto nnyo kaana kato ddala n'afa. So kati first of all ekyo kyokka nkyebaliza Katonda. Nebaza nti ndi mulamu, siri mulalu, siri mu komera, I'm a celebrity, I'm a household name. Nina abaana, babiri. Nina abaana babiri, kubanga sijjaga nti nina bingi nnyo, but bye nina mbyebaliza Katonda. Bw'oyogedde ku baana tetuwulidde ng'oyogera ku taata mu bintu ng'ebyo. Ate kakati ombuuziza bye neebaliza. Nze sirina mwami right now naye nga nzikiriza omwaka guno ngenda kufuna. Oyina ali mu pipeline? Ali mu pipeline. Waali. Alina bisaanyizo ki ebiyinza okuvaayo essaawa yonna n'omulangirira nti kifuuka official? Ali mu kukkiriza pipeline. Taliiwo like mu buliwo naye omanyi okukkiriza kulaba ebitaliiwo ng'ebiriwo. Ideal man wo wandyeteeza ati? Ideal man. Okusookera ddala alina okuba nga ayagala Katonda. Nze ndi mulokole. Ayagala Katonda, amanya omuntu abawa ebintu by'omwoyo ate ng'alina ku ssente. Saagala kubeera mu bwavu. Gamba nze nakoowa ennaku. Saagala musajja mwavu. Mugobye. Then of course njagala omusajja nga muwanvuyirivu ate nga muddugavu. Musajja omuddugavu aba musajja ddala. Kakala akaddugavu ako. Si kali ak'engulu. Akatakketaka akalungi. Ate saagala musajja mweru. Abantu balina kuba baddugavu. Ekkala ya Katonda eyo gye yatuwa yeeyo. Abeeru si kkala ya Katonda. Waakirabika banyumunguzeemu. Nga bw'olaba GMO. Genetically modified. Tewali kye bankola. By the way, nze nali omuto nali njagala nnyo abakyotala era nabeeranga ne ba boyfriend abakyotala abeeru. Naye munaye tests zikyuka ng'okuze. Kati ndi mukazi mukulu, manyi kyenjagala era nze omusajja omuddugavu ankolera. Tubagala okumanya obadde ludda waawo.
music tetulabayo kapya konna bagamba mbu babaloga nnyo ne muvaamu naye osanga naye ate kati nze kati ate tewakiasobola salawo nti am doing a comeback lwakuba kati bwenkomawo ngenda kukola gospel ate nno munayo mbuuziza oluyimba lwange I think my second last song lwenakola baali baluyita obaddengawa yeah naye nga mbaddeyo like these days I think kugamba anyway waliwo kale trend ya setting by these days oba mu music wa Irene nti olina okubeera buli kiseera ng'ofulumya ennyimba nze sibisobola first of all abantu I think ababikola bali nnyo into competitiveness nti balina gwa competinga naye alina point to prove things like that naye kakati ffe tuli ba mirembe nze ndi wa mirembe so really nafunamu of course nze kyasooka okunzijamu music oba kale okumpumuzaamu si kunzijamu ekyasinga okumpumuzaamu nti management yali yagaana kwegamba and music si mwangu nga tolina management so naye kyekyo basically I've been na last releasing mu lockdown actually I released the song we baatuteerateera mu kaawo yeah naye nga I'll come back very soon actually this year I promise you. Okay, tugambe ogenda kola transition to gospel. Yes, ngenda kola transition to gospel. I think ndoza ekyo kye natonderwa nga nze I sound better njagala kukola kati ku myaka gyange gye ntuuseeko I think njagala nkola ekintu ekibaako ne kikyusa ku bulamu bw'omuntu kikyusa ku bulamu bw'omuntu ennyimba eziwonya emitima eziryowa omwoyo n'okutendereza omutonzi kubanga kati eriri ebbanga lyonna ery'obulamu bwange mbadde nkola byange bisanyusa bantu kucakala biki naye kakati nootuuka ekiseera n'okola kino kyusa kubanga gy'ogenderera eyo mu myaka oba olina okwetegeka oba okitegeera n'okubangulwa so nze n'ekirala by the way kwegamba bwe ntunulamu back siri muntu nnyo wa bya biduula kwegamba era I've never felt comfortable in the limelight nga bwe nali oba kwegamba first of all ndi muntu wa like bamuyita introvert I'm so introverted ate ekyokubiri siri muntu nnyo wa biduula era nze nalinga mukyakaze wa season nga sinnalokoka nga nkyakala seasons naye kati ng'obulamu obwo si bufiringa era nga nze mirundi ki gyonsanga mu bantu like none in fact nze nga abantu bagamba Maureen obeerawa because nze njagala nnyo ebintu yeah kind of like njagala nnyo ebintu bwe bityo era nga by the way just okwongera njagala kubeera nga nkyakola ennyimba z'omukwano for weddings oba okitegeera kubanga waliwo ekiseera bwe nali nvudde ne ku mulamwa nga ntandise n'oyimba ennyimba ezitategeerekeka kati nga luyimba lwe nasembayo okukola baali baluyita ku sikaati I don't know oba walulaba baluyita ku sikaati nti onoonyayo kyeyo ku sikaati yange ku sikaati oba okitegeera then waliwo n'oluyimba lwe nayimbako ne Bafana ye baali baluyitaani nga luli awo lulimu ebintu nga lulinga okuwemula nga lulimu akukyala okuwemula nejjusa tezina nakyezannyamba oba okitegeera kati nali ntandise n'okuva ku kikumulamwa kuba kati olimba nga kasengejja neezo obadde nga wa ennyimba ezo n'abalokole bazikozesa n'abasiraamu bazikozesa because za bufumbo za love za kwagala oba okitegeera so for business purposes and for my audience eyo audience eyo mbeera neetaaga okukola ennyimba ezo because abantu bamanyirirayo eyo naye nga my main thing is going to be gospel music. Okay. Yes. Ogenze n'ogamba ziri ennyimba z'obajjusa okuyimba tezirina kyezakufunira mu bulamu tewali olwo olimba lwe nayimba ne Bafana first of all omuntu eyali ebiseera ebyo nga managinga nali muwadde trial period ye yampa idea eyo nangamba collaborate with Bafana biki ne tukola ne stunt mu studio twali wa crutch
n'agamba okupushinga oluyimba tukole sitanti mbumbeere nga nywedde enjaga ngudde eri munaye neneefuga anywa enjaga era ne bw'obinoonya kati gye biri ku gundi munnange nga ngweri mbu bampujja it did me so bad abantu ne bagamba Maureen bulijjo anywa enjaga naye saakirowooza essaawa eyo nga ye yapushinga ne but the reputation is mine oba okitegera kwegamba byebyo ebintu ebimu ebiri mu secular music kwegamba ebikooyo oba ne bikunyuunyunta ne bikwonoonera reputation kuba ebimu obikola toyagala but because you want to push the music n'obeera ng'olina okubikola naye oyina abaana ne bw'oba tonnazaala ojja kuzaala oyina abazadde oyina ekika you get so nejjusa nnyo nagenda ku internet nengamba what did I do naye nga wamaze kuyitawo time Maureen anywa enjaga n'otuuka n'okugwa eri omuntu omukulu omuntu obuvunaanyizibwa because even then I had a child oba okitegeera ng'ejjusa kati ne ku sikaati kwegana gena ne mpuliriza ku sikaati like oyambaddewo tewali naazisaba okumanya season n'okkola okumanya tezangasa tewali yali ansabye na kuziyimba anywhere that's how bad it is ate nga zino ez'omukwana abantu bazifa kati nga bw'olaba Rema doesn't she sing her beautiful songs yali awe muddeko no but don't people love them like mad they do you know so like nedda nze jjusa gospel ani akuinspire nzo okuyingira gospel music olinayo something oba someone nakulira mu church nakulira wa Pastor Robert Kayanja era nga nyimba je nava ne ndyoka ngenda Mutaska Project Fame ne mbeera mwezo competitions era abantu mwe bamanyira when I came back home after the competitions nasanga nfunye fan base wano then now ndyoka ngenda mu fusion band nenkola the very first song I did ne luhitinga kati my background is gospel nali ninga wabye oba okitegeera so nzirayo mu misingi gyange back to my roots naye tewali nti no waliwo omuntu inspiring nze just nze manye ekyo kye nina okukola badde bigenda maaso wa federation ebimbi badde ng'obiraba mbimanyi nnyo era mbiraba nali registered mu UMA naye ate ne ku group ya gundi njiina na wane federation ya Kenzo group mwendi but I'm not like registered simanyi na nengendako ne mwezo meetings ku Serene nga sibitegeera bulungi nga nsagala nnyo kweyunga ku kintu kye simanyi misingi gyakyo nawa so sinzaga nti ngo wano oba wano but at least nti nkimanyi nti UMA they've tried then nti okubeera nga waliwo body eyo for the years ate nze ndi ne mu artists union oba ogimanyi agikulembera ya Anita Seruwaji nze ndi ku kakiiko NEC era nze nkiikirira Western Uganda musically kati union yo yeyina okubeera nga umbrella oba okitegeera naye you know tebagitegeera oba baali mu gitegeera naye nga yeyinza okulwanirira artist mu mateeka ga as in the law legally nga tetukoze byaffe ngaffe as in the law nti era kimanyibwa mu nsi yonna nti unions ze zikiikirira abakozi kakati unfortunately tuli mu informal sector fe aba music oba okitegeera kyova olaba nti kati tebakitegeera omanyi kwegamba omanyi tuli disorganized wane Uganda naye unions all over the world are recognized era nebweru you have to be part of a union oyina bingi nnyo byosobola okwachivinga ng'oli mu union kati kyatulema otegeera wano era twagezaako okurecruit tulina aba members bangi by the way bababiri bonna basemakula gye bali you know but baali mu kitegeera and also knowing nti abantu buli omu alina perspective ye buli omu ayagala obukulu buli omu ayagala okuba nti nalina kyageze kyali ne baby cool mwali you know but nze mwendi and njagala nnyo okulaba nga tuli organized kubanga Katonda yatuwa kino ekirabo ate ekirabo kyo oba ekintu kyo kyokola kyolina okulyako you know but sitegeera lwaki tebasobola kukwatagana I don't understand awo omanyira nti waliwo
ensonga emabega you know waliwo ekitali kituufu otherwise kyandibadde engeri gye kiri kigasa buli omu kyandibadde kyangu you know but if there is anything political behind it oba any other ulterior motive oba nga waliwo kye basetinga eyo emabega that is kyovola nti oba abantu abamu tebaagala kwegatta so that they can also have a share of it. Kumaliriza muyimbi kyo wa gospel gwe weegomba gwe looking up to n'ogamba omuntu ono bannanga nyimbira bulungi ekiba kisoboka owe Uganda nayagala dde okola kolabo ne Musomba Bugembe okusingira ddala gwe nayagala ennyo you know era naye ate kati waliwo omuntu challenging ennyo era gwe not just challenging era ampa nnyo omukisa buli bwe muwuliriza era bwe kiba in fact kimanyi nakumanya olinga ali mmwe kuba mbadde nzija nnyimba oluyimba lwe engeri gyeri birthday yange leero by the way nga bwe twagambye nga ngebaza Katonda ye Justin Nabosa. Yes. Singa kisoboka nfune collaboration njogera naye I see her once in a while naye alabika si muntu wa collab of course okujjako zirize yakola ne Pastor Bugembe kuba gye yakulira simanyi how to approach it naye nga akatalekeka just nze nkubiriza abayimbi okubeera obumu then njagala n'okwebaza abafanzi bange up to today omanyi bambi bafanzi they are very loyal kyewuunyisa nti no ne bwe baba tebakulaba tofulumya music they are still searching for you bakwagala bakunoonya Morini kibuli bw'obasanga ekyo nkyebaliza nnyo Mukama you know okubeera nga abantu ba recognizing a gift yo Katonda gye yakuwa you know n'ekirala banange nkubiriza abayimbi okwambala obulungi n'okweyisa obulungi tuleme gamba nti profession yaffe ya buseegu oba okitegeera ekirabo kyafuuka buseegu oba okitegeera kuba bambi kati emigijja emito egijja kifaananyi kye tugiwa you know tugiwa nti okubeera mu mugendo olina okweyambula olina okukola oba okitegeera so mbakubiriza tubeere exemplary role models naddala abakyala kubanga tuli bamaama naffe tujja beera n'abaana baffe naye tubeere decent ekintu kyaffe tukiweesa ekitiibwa. Yes.